Ampuliriza omulungi, nate nkwaniriza mu katabo kaffe Olugendo lw'obulamu n'Essuula ey'amakumi 22 nsiraanira ku lubalama lw'ennyanja. Katono okukujjukizaako we twakoma mu ssuula yaffe eyayita ey'amakumi 21 nsimattuka geena y'akabira omwo oluvannyuma lwa munnaffe kwe weerimidde okuwona okufiira mu mugga mwe yali agudde, tulaba ng'asalawo yeeyongereyo mu maaso ng'adda omugga guno gye gwali gwolekera. Ng'atambulidde ddala tulaba ng'asisinkana ekifo ewaali akabira akataali kanene nnyo, wabula ng'okuliraana waliwo omuti ogwali gwagwa mu mugga guno era nga mu gwo mwe mwalaalira n'emirambo egyali giwerako. Oluvannyuma lw'okuwummulira awo ewaali wawunya ekivundu ekisukkiridde, tulaba ng'asalawo yeeyongereyo ng'ayita mu kabira kano omwali amazzi amangi, era mu kino atandika okutambula agayitemu, wabula yali tannakavuunuka ebinoso ebyali ebiyitirivu ne bitandika okumusima. Wabula oluvannyuma akabira ye ke yatuuma geena tulaba ng'akavuunuka n'atuuka ate mu kisaalu, era omwo mwe yasinziira okwekuulamu ebinoso ebyali bimujjudde. Era essuula eyo awo we twagiwunzikira ng'amaze okwesokoolamu ebyali biwera ng'amakumi 20. Ndowooza ojjukidde bulungi. Nzikiriza nsimbule wano wennyini nkwongereyo n'Essuula ey'amakumi 22 nsiraanira ku lubalama lw'ennyanja. Nga mmaze okwesokoolamu ebinoso ebyali bimmezeeko, nanoonya kye nzizaako ne kimbula, anti ng'oggyeko olubiriizi olwali lunsimoggola lumbalaagirira, ate nali ngasseeko obusonsomovu bw'ebiwundu oba ebituli ebyali bisigadde ewakuuliddwa ebinoso. Naye nga n'enjala eyali yeefudde munnange atalinjabulira okunsima ng'ekyagenda mu maaso nga bugolo. Nga nkyasobeddwa era nga nkyali mu kutambuza amaaso okwetooloola, nagakuba ku kikolo kya ntooketooke ekyali kyabala ne kyanaamirira. Nafuna akamwenyumwenyu akakira akawambwa mu lumbe lwa wante, ng'eno bwe neesika mponyeggera ng'ow'ensalika ayita mu lusenke ntuuke we zaali. Nga ntuukidde ddala ku kikolo kyazo, sadda mu kwemoola, n'empogola obutaali bwe kwali ezibuulukuse n'entereera wansi, anti amaanyi g'okusigala nga nnyimiridde nali sikyagalina. Natandika okuzisimba obunnyo nga nkirako eyasimattuka kunsa, era we nazinnyukira ng'ebibejjagalo by'enkuba olowooza nti nva kwevumba luvuutu. Enkuta ze nasusa ku ze nalya zaali ziyitiridde we naliira, era nga kizibuwalira omuzzi okukkiriza nga zonna nze nali nziridde, naye ng'ate ge gaali amazima. Engeri gye zaalimu okunywanyagira zandekera mangi jiini mu kamwa okwefaanaanyirizaako alidde emiyembe oba ensaali ento. Era wano okuvaawo nga nnoonya mazzi kwevubiriza. Wadde obuwoomi bwazo si bwe bw'oyinza okutendera munno, naye y'enjala eyali yeefudde ginnange ey'okumugugu nali nsobodde okugyetakkuluzaako, bwe ntyo nga n'olubuto ntandise okulutakkulira ewala, naye nga kinsoomooza okuba nga zaali ntooketooke okululeega lutyo. Wabula wadde enjala yali esigadde mu nfumo, naye bwo obulumi bw'ebiwundu ebibiri bwali bukyalanda nga luyiira. Navaawe nali nsinzidde okulwewe n'entooketooke ntyo neeyongereyo mu maaso nga nnoonya we nnyinza okusinziira okulengera ku byandi ewala. Tomanya ye waali essuubi, anti wano okumpi lyali limpedde. Wakati mbulumi bw'ebiwundu
negerera engero saako n'okwejjukiza enjogera ezizzaamu essuubi ng'ekitoogera bwe kitalema ayogera kw'ossa n'endala naye nga zonna nzitunuuliza bulumi obwandiko. Era oluvannyuma lwa bino nasala ge nnali ndowooza nti magezi mu kusooka mpozi gaali masiru kye saasooka kumanya. Anti mu lukujjukujju nakkakana ku bikoola eby'emiddo ebitali bimu omwali n'eby'entooketooke ne mbikunya kumu bwe ntyo ne neetonnyeza buli ewaali akawundu nga ndowooza nti byakunnyambako kukkakkana oba kyenkana kuwonera ddala. Naye oluvannyuma lwa kino natandika okwejjusa emirundi 10 anti obubalagaze bwe nasisinkana mu kino nnyinza okuba nga sirina bigambo bye nnyinza kukozesa kubunnyonnyola. Mpozi okukusiigira ekifaananyi nali nfaanana asiigiddwa omwennyango ogutabikiddwamu kibugga, kamyu n'omunyale, era nga nfaanana alimu embuli z'enjuki oba atiikiddwa obulalankoma. Nayanguwa n'embuliza amagulu mu mazzi nga ndowooza nti nali wa kutoowolokokako ku bulumi wabula mpozi okwagala okwezzaamu amaanyi naye ey'enjawulo yali nzibu kuzuula. Wano navaawo empale nzikwatidde waggulu nga nziruka okweyongerayo naye nga ne kyennoonya gye nali neeyongera kintabula. Wabula nga ntambudde akatundu akawerako natandika okuwulira engeri y'amayengo nga galinga agakuba ku lubalama. Nayongera okwanguwa wabula ng'essanyu si lingi kuba kye nali ntandise okuteebereza nali simanyi kyakukikolera. Ekituufu nga bwe nali ndowoozezza nagenda okusomoka ekitoogo natuukira ku nnyanja gye ndowooza nga nasangibwa nali ngiwuliddeko oba oliawo n'okugituukako wabula nga si ku ludda lw'eno ate gye nali nzigukidde. Mu kaseera kano obudde bwali bwongedde okukunira era nga njolekedde okusula wabweru omulundi ogwokubiri wabula nga kino tekinnanjugula ttama mpozi obubalagaze obwali bukyansibyeko akanyaaga. Nakimanya ng'ekiyinza okuntaasa olubabu luno si kirala mpozi okufuna ekintu ekinnyogoga ennyo era kye nakola kwali kwetuumako omusenyu ogwali ku lubalama ng'amazzi g'ennyanja we gaali gakuba gakoma n'esiisira awo. Nga bwe nali neesuubizza eddakiika nga 10 okugenda okuyita ng'obulumi obw'omujjirano sikyabuwulira wabula nasigala mu kubuzaabuzibwa oba obudde bw'obukambwe bwa byenneesiiga bwe bwali buweddeko oba kye nali nkoze ekyokwetuumako omusenyu nga kye kyannyamba. Nga mmaze okufuna ku buweerero nalowooza ku ky'okuddayo okufuna ku ntooketooke endala mbe nazo kumpi okunnyamba okuyita mu kiro kuba nali nzikiriza nga ku luno nali wa kukeeseza wano. Wabula bwe nageraageranyaamu olugendo ne nsalawo neegumye kuba ne ze nalindidde zaali zikyanneebajjagaza. Ne ku ssaawa eyo wadde omukkuto gwali gutandise okunjabulira nga gugenda gutyo ng'ogw'amenvu. Wadde embeera y'obutebenkevu eyali we nali nsazeewo okusula saali mu mativu nayo wabula saali na kindi kyakusalawo era mu kaseera ako nali nninze okwaniriza embeera yonna Mukama gy'anaŋŋwanyiza. Nga wayisa akabanga olutamanya ali mu nnaku twanfunza era gye byaggweera nga ntuwetedde ku nsingo okwagala okutulaga bwe ndi omugonvu gye tuli. Era bwe ntyo ne ngalamira mu musenyu wakati mu mpewo enkambwe kw'ossa n'okutiikirwa ensiri ezaali zibunye enfo yonna. Olw'okuba nali ngubye ensiri zaalinga eziruma ku ddiba ekkalu anti nga nze munno n'ageenyeenya sikyagalina nti oba nzeewuggyeko. Nasalawo neebakire ddala
mbulinde mukama bw'abusobozesa okukya ndyoke mbeeko ekitala kye njiiya kuba wano obwongo obuyiiya bwali kyenkana bwonna bunnobyeko. Eyo mu matumbi otulo gye tuwoomera olw'okuba ng'embuyaga yali yeeyongedde, amazzi bwe gaali gakuba gakoma mu kusooka, mu kaseera kano gaali gatandise okusukkawo era gye byaggweera nga gantuuse we nnali neefundikiridde. Nagolokoka we nnali neeyalidde ekikonde era nga neebisse oluyi nsembereko katono emabega ntuzzeeko, wabula nga nnyimusizza omutwe wakati mu maaso agaali gantalazza olw'otulo. Nagenda okulengera walako mu nnyanja amataala ge nateebereza okuba ag'abavubi. Nayisa ebibatu mu maaso mu kwagala okugakyusa gave mu mbeera y'otulo gye nalimu nsobole okwekkaanya obulungi era okugenda okwetegereza obulungi nga ndaba amaato ng'ana ku nnyanja agaaliko amataala wabula nga tegasudde nnyo mabanga. Natandika okuleekaana nga njagala mpulirwe, tomanya bano lye lyali essuubi lyange, wabula nali ntengejjera busanga asaba oluwanga obulamu, anti ng'oggyeko ekyokuba nti baali wala, ekirala empewo nayo yali y'amaanyi ate ng'ekunta ezza gye nnali, bw'ekyo nga teganya ddoboozi lyange kugenda wala okuddayo gye yali eva. Oluvannyuma nalengera amaato gano nga gawungulwa, wabula ekyennaku nga gawungulwa gazzibwa ku ludda olwali lukontana ne lwe naliko. Naddamu okunakuwala wabula saddamu kwebaka kuba nalowooza ng'otulo twali tuyinza okunsubya omukisa oba oliawo ogukira ku guno, bwe ntyo ne neeyongera okusiraanira ku lubalama kwe nnali nsiraanidde ebbanga. Ampuliriza omulungi, bwe tutyo ne tuba nga tufundikidde essuula yaffe ey'amakumi 22 nsiraanira ku lubalama lw'ennyanja. Bw'etyo bwerabise mpaka ku mulundi omulala era we tunaakomawo n'essuula yaffe edda ku eno ey'amakumi 23 ennyanja esesema omuntu. Mubeere bulungi, atakuumira mpeera abankuumire era mweraba.